Kitundu kya 16 Nkokonkulu. Omulenzi ng'ayagala okunyumira amazina gano yayambalanga byambalo bya Odie ne Rakomi. Ebyambalo ebyo nno byabanga byamaliba biri ebyedda bye baayambalanga nga bajjukira ebifaananyi bya bajjajjaabwe. Obulago n'abutona n'embira Kabiitewe ze yamuwadde. Ku mutwe n'assaako ebyoya ebyera amakula, awo n'alyoka akommonta endege. Abavubuka abalala obujja n'ensaalwa ne bibula okubaabya. Amazina ga Oraka gaba mazina ga lwatu, era tugazina misana ng'ensi yonna eraba. Tegabaamu kukukuta wadde okwekwekakweka. Abalina agabuta agazimbye oba olukukuku manyuma ab'obubeera obwakafuuyirira abaagabeera agajjudde amata n'ab'embeerembeere ezinaatera okubunduka bonna obalabira mu mbuga y'amazina. Bw'oba ojja mu mazina gano tolya kufuntuka. Oyinza okukolerayo ebiswaza n'ofuuka ekyeneena ku kyalo, n'abayiiya ennyimba ne bakuyimba. Abavubuka engajjaba, ab'obufuba obwakonziba n'abavubuka enkwatangabo ab'ebifuba ebyolesa amaanyi, ne bibafaananya empologoma ensajja abalina enkovvu ku bisambi n'abo be baatona obulungi ku lubuto wamu n'abaali beetona ne bibatanako, bonna obalabira ku mbuga y'amazina. Mu mbuga y'amazina mw'oyawulira omulamu k'oyo eyavunda edda n'aggwaayo. Muwala w'embuga bwe yeesogga embuga y'amazina nga tayimirira mu kifo kimu kutangaalirira ng'omwenge ogukaatuuse. Atuukira mu kwetiriboosa n'aligita ng'akabuzi akato. Yeetala n'abuuka n'ava muno n'adda muli, bw'ogezaako okumukwatako ng'akwesamulako nti toŋŋanza. Yongirako nakano nti tomaala. Amatiribona ge bamutona ku kifuba gabanga ag'ekibala ky'omunazi, ate ago ge bamutonako ku mugongo gabanga ag'emmunyeenye ezitemya mu kiro eky'enzikiza. Amaaso ge gamyansa ng'obuwuka bwe bayita emmunyeenye. Amabeere ge gonna gaba gengedde nga galinga omwezi ogw'eggabogabo, ate bwe gateetera ku kifuba ne gasoomooza abalabi. Abavubuka abanywanyi ba mwannyina batunula ne basamaalirira ng'eggwalajjana lyetiribooseza mu mbuga ne ligira liti. Wamma tubeere nga tweyongerayo akatabo kaffe mbayiwa w'abayizi. Nkokonkulu ekutuusiddwako mukyala Nansubuga Betty n'abakyala w'olulimi Oluganda okwetooloola Buganda. Ekitabo ekikulu ne kikutuusibwako chairman ate ssentebe w'olulimi w'Oluwombo n'olulimi. Nenno tannafuuka ssentebe w'olulimi, naye ssentebe w'Oluwombo. Kale ndowooza n'amala kuwanga. Bamuyita Sekandika Kembo Juma Muziranjovu ye n'abaana be. Nassaako omukono nti kaddu somera abantu akatabo mwana wange. Weebale nnyo mukama wange, nange siyinza kugaana bwe wampita nayanguwa.
nene nkugamba nti ddala ngukola nene ebyokunywa birabika byetaagibwa mu bwangu obw'ekitalo. Aneyongera okubeera nga mbagamba nti abagenda okubeera nga batuyambako okubeera nga batutuusaako akatabo ak'okubiri kano olwaleero tukamala kati tugenda ku kakubiri. Agenda okukateekamu ssente agire yeesowoleyo. Tutandike gwe ate olinda wa bagira nnyama oba naawe ojja ayagala kutangaalirira ng'omwenge ogukatuuse. Oyinza okulya n'okulirayo ebiswaza n'ofuuka ekyenneena ku kyalo. Sanga abayaye balina obufuba obwakonziba. Kati bw'osanga ffe bano manyi ffe tuli basajja banene ate nkwatangabo. Tufaananira ddala empologoma ensajja. Bw'ewuuna eryayogera, empologoma ensajja bw'ewuuna teryayogera. Kale bonna obalabira mu mbuga y'amazina tuba nabo ku kyoto ky'okumanya. Linda onaabalaba mu vidiyo nga bwe baligita ne badde eno. Wano ku kyoto kwolabira abaana abaligita. Embuga y'amazina mw'oyawulira omulamu k'oyo eyakola ki kyemalireyo ekyoto ky'okumanya. Essomero terimala kufuula bumanyi naye likola litya? Likuwa ekitangaala eky'okumanya. Namusisi bwe yategeeza Saamu, nze nina omulenzi gwanfiirako. Saamu teyasooka kukitwala ng'ekikulu, n'agezaako okumuterebula nti oyo gw'otannafumbirwa naye n'akweraliikiriza, muleke. Namusisi n'aguma n'amira omwoyo n'agamba mwannyina nti ndi lubuto lwa mulenzi oyo. Baaba, oluggi olugulidde gye lutateekwa kugulwa bulijjo twaluguliranga wano, olaba bw'olugulidde eri. Saamu kyazira kumugwa mu matu n'asuukira ng'omwenge omusu ne yeecwacwana n'akwata wansi ne waggulu okugenda okukakana ng'amaze n'okumugoba awaka. Agende ew'omulenzi we nti ye talina gajjanjabira basajja ba kibuga abatategeera bakazi baabwe. Bw'atyo Namusisi kwe kusiba engugu ye okugitwala ewa Mbayiwa n'alyoka asenga eyo. Ndi kuno ne Mutema nga bazze omusota gulyoke gubojje Mbayiwa. Yongera lindako. Bw'atyo Namusisi kwe kusiba engugu ye okugitwala ewa Mbayiwa n'alyoka asengeyo. Alyoka asangeyo Ndi kuno ne Mutema nga bazze omusota gulyoke gubojje Mbayiwa. Abajjukira olunaku luli Namusisi lwe yajja yeetisse ebintu ono n'amugamba ogenda Nairobi. Awo Saamu yali amugobye. Tutandise essuula ey'e14. Mbayiwa bamugoba mu nju. Mbayiwa bamugoba mu nju. Tuli ku katabo. Mbayiwa w'abayizi. Mbayiwa ono ddala w'abayizi. Kawandiikibwa omwami gwe bayita Bwalabye Kimagoba eyeewaayo okuwandiikira obutabo obunyuvu. N'ateekako omukono Dokita Kaddu Baligeyankono kasomeranga abantu bonna abali ku mikutu egya WhatsApp, Canada, Buwalabu, mawanga n'okwetooloola. Nange ne sijeema ne nnyanguwa mangu
bayo bamugoba mu nju. Ku lw'okusooka Namusisi yakeera ku mulimu nga bulijjo. Bwe yayingira mu woofiisi, ku mmeeza ye n'asangawo akapapula. Bwe yakasoma nga kagamba nti nkwetaaga mangu mu woofiisi yange nga kyojja otuuke, n'assaako omukono maneja. Namusisi olwamala okusoma n'asitukiramu okugenda mu woofiisi ya mukama we, naye nga yeebuuza ekimuyisizza. Bwe yatuuka ku luggi oluyingira ewa Peter, yasooka n'atya okukonkona, n'abeerawo okumala akaseera ng'atankana. Yeevaamu omulundi gumu n'akonkona, munda tewaali kanyego. Namusisi n'akonkona ogwokubiri era nga tewali kanyego, kagamba nti namutinda weggule. N'atandika okusoberwa. Yali ayagala okweyingiza nga talinze Peter kuddamu nti ayingire. Daki yeevaamu n'amala gayingira ng'ajjudde okutya. Peter teyalema kulaba kutya kwa Namusisi, n'amugumya nti tofaayo yingira. Namusisi bwe yayingira, Peter n'alyoka amubuuza nti kyojja otuuke? Awo nno ne yeewozaako nti saba emmotoka zaaluddewo okujja, kyakintuusiza kikeerezi. Peter n'addamu ng'adde alimba nti nsaaliddwa munnange, eyo si yajja okuba enkola y'emirimu. Era seetaaga kukozesa muntu atamanyi buvunaanyizibwa. N'olwekyo nnyabo kuwa amagezi onoonye omulimu awalala okuva olwaleero. Sente z'obadde waakakolera omwezi guno ziizo genda onoonye omulimu awalala. Tamugobye, amukubye akatebe. Ebyambi bisekebwa. Namusisi yatunuulira Peter ng'aweddemu akategeera. Yali awaddako mbusimanyi yeegayirireko era abuuze n'ensonga emugobeza ku mulimu. Peter yawuuba omukono gwe ogwa ddyo ng'aguzze wa Namusisi nga bw'atulumuka nti nviira mu woofiisi. Awo n'atunuulira Namusisi yenna nga mukambwe nnyo. Namusisi yalaba biri bityo n'ategeerera ddala nti bokaaye. Tetutandise ntandikwa y'akatabo, situzeeyo gye twatandikira. Katukawulirize. Mukazi wattu ng'asituka kufuluma nga nno yenna gamwesibye. Yalowooza ky'asaanye okukola nga takiraba. Bwe yateeba okugamba nti ajja kugenda anoonye omulimu omulala, ate n'alowooza anaagujjawa nga bw'atalina bbaluwa etegeeza nti aliko ky'alinamu obukugu. Ate bwe yalowooza nti kayeekube ku mwannyina Saamu bwe baaliyonka era ng'alaba nti kaakati amutya nnyo, tayinza kwesaza wuwe. Ate mu bakadde be yali atyayo kubanga baali bamwesiga nnyo, kati akussa ebijanjaalo. Ntegeeza nti ali lubuto. Awo kwe kusalawo adde ewa mbayiwa batetenkanye obulamu. Olaba kussa ebijanjaalo tannakuta matooke. Go gakutika pozi nga tonnagwa ku gannakyetengu. Mundeke Fred yanguwa munnamawulire otubuulire. Ebijanjaalo bikuta naye amatooke gakutika.
Mwana waffe ffe twakula tulya nakyetengu, tulya bitooke bya nakitembe, ozanya tuleeta bye mulyamu amenvu amanene. Fred munywanyi, tozanyira mu bintu. Akuse bijanjala amanga ago sikajanja n'ebijanjalo sebo bikuta nga birumya olubuto. Taludde atuuse wa Mbayiwa, olunaku luzibye, Mbayiwa talabikako, n'olulala bwe lutyo, n'olulala wiiki emu yakuubira yakuserindako, wiiki emu n'olulala yakubiri, n'olulala yakusatu, n'olulala mwezi, n'olulala myezi. Mbayiwa nga tadda. Namusisi n'atandika okukimanya nti leero zimusanze nga bwe zaasanga lumonde mu ttaka. Kye yasinga okutya kwe kulowooza nti Mbayiwa yamufumbira omutwe n'amuleka awo ttayo, nga kaakati alina bawala balala oba yeepangisiriza dda awalala. N'atandika okwebuuza oba yagwa ku kabenje ng'ali eyo mu kyalo gye yagenda. Ate bwe yageza lindako, ate bwe yeegeza mu by'okuva mu muzigo gwa Mbayiwa gy'alaga nga nayo talabayo. Busente bwe yali aterekereza ku mpeera ye n'ez'omuzindo ze yali afunye mu kugobwa, kaakati zaali zisigaddewo za kulwayi, n'okulya ng'afunda ku kibu kimu. Leero kumala gakiyita kibu kya mmere, naye mu butuufu ddala yawuutanga buugi bwokka, okutuusa lwe yalabira ddala ng'agenda kufiira awo enjala n'ennaku. Bambi yalaba embeera emutabukidde, ko ye nti kamale geevaamu, nze ewa mwannyinaze musindire ennaku yange, mbeere ewuwe nga bwe nninda Mbayiwa. Yadde ewa Saamu, yamusanga atudde awo mu ddiiro asoma mawulire, nga bwe yeemiisa ku kacaayi ke ak'akawungeezi. Yayingira yeebwalabwala ng'olubwa olubbi. Yasemberera Saamu kyenkana nga yeeboolya, nga amema ng'amameeme gamukubagana. Saamu nno amufeeko wa yalangajja bulangazi ng'eyakasibira embaale. Namusisi yalaba munne amwekasadde bw'atyo muli n'amala gagamba nti naakola ntya anti eno ye wange. N'ayiyaga kumuyita wala. Taludde amwekubyeko nti kubuulira ki baaba, tebangoba ku mulimu nno. Saamu nga n'okulatta alatta n'amuddamu nti ekyo nakimanya dda nga tonnaba na kukimanya. Gwe wafumbirwa mwavu tayinza kufunira mulimu. Namusisi yaddamu ng'omunaku ng'akuubira n'ensingo nti mukadde nno mbe nga mulabako. Ko mwannyina nti nze ebyo tebinkwatako, wano tewali kifo ky'osaaliddwa. Nakugamba dda nti seetegese kulabirira bantu bali mbuto zitali zange. Gukulemye kugenda n'onoonya balo gy'ali.
byebyo era weeraba ne Saamu nno olimba ono mwannyoko. Saamu ogwo mutima oba wagujjawo ono mwannyoko. Bw'obeera ng'okimanyi nti oyo mwannyoko si gwe ateeka omufunyisa olubuto, kitegeeza alina okuleetera olubuto. Oyamba ng'ali mu bwetaavu, oyamba ng'ali mu buzibu. Byabyo weeraba. Namusisi eyali amanyidde ddala obulungi nti mwannyina tamiima, olwo n'ategeerera ddala nti takyalina buddukiro. Yali takyalina kyakukola okuggyako okulaba eryamuleese. Yali akyatudde ng'amaziga gamuyitamu. Saamu n'amwesamulirako ddala nga bw'amuduumira nti gira gwe oddeyo ewammwe nga bukyalabo olyoke weekaabye. Bantu balina emitima. Sajja yakugamba balina emitima gya njaba. Gwe n'ogamba nti akyayimba kapaapaala, manyaanywa njaga ali amayirungi bwe ganaamugwako alitegeera ebituufu. Kati ndowooza obirabye. Kale olyoke weekaabye. Yadde ewambayiwa ng'akotoka. Nkubuulire ki? Wamma tubuulire. Okutuuka wali yasanga nannyini nju mukyala Bena nga yagobye dda bumale. Ekimuleese naffe tetumanyi. Awo n'obuuza azze kubanja. Kaddu waabwe kansomere bannakyoto akatabo tuseeko omukono. Oluvaano ŋŋende wa munywanyi wange Mukiibi munnaluweero ow'ensonga. Muyitiremu ate tunaakola ki? Onazze kubanja. Bena wuuyo abuuzizza nti aluwa ye ana? Ko Namusisi nti yagenda mu kyalo gy'amaze emyezi nga tannatta. Yakulekera ssente zanju ez'emyezi 3 egijja mu maaso. Adda nnyabo. Nkuwadde ennaku 3 zokka osasuliremu ssente zange, bwe zikubula nga ndeeta balala. Waliwo bangi nnyo abayaayaanira okusasulira omuzigo guno wattu. Nja kugezaako nnyabo okuzifuna. Bambi n'okutya katya. Namusisi yayagala okuwugula n'okulumiriza Bena ng'amugamba nti nnyabo n'ennyumba yo etonnya nnyo era ne mu bulungi bwa nsi twetaagayo omupya kubanga onajjudde ate akyuma nnyo, era nnyabo tukusaba otuzimbirewo akayigo ak'okunaabiramu kubanga bulijjo bwe tuba twagala okunaaba tulinda budde kuziba ne tulyoka tunaabira ku lusebenju. Nga bulijjo mukyala Bena yamuddamu nti sooka sasule, ebyo nja kubikolako mangu. So mulinga amanyi nti tajja kubikolako. Bulungi bwa nsi yetooyi mwattu, yetooyi nkizemu emirundi 3 n'ekigala awulire. Nga bulijjo mukyala Bena yamuddamu nti sooka osasula ebyo, nja kubikolako mangu. So muli bambi ng'amanyi tajja kubikola. Yalowooza nti okwo kuba kwonoona ssente ebeera emaze okuyingira mu nsawo ye. Waategedde nti Namusisi yali akyawoza ogw'embwa ate ng'endiga erinnya enju
naye lindako naawe olimba ate erinnya etya endiga enju tubuulire nno. Anti yali akyalowooza bya Bena ne ssente yali akyalowooza bya Bena ne ssente z'abanja okugenda okubbulula atya amaaso ng'ate siba amasannyalaze. Bano baali babanja siringi wazindaba 324 birambirira nga za myezi 4 mirambirira. Olowooza amasannyalaze baagamulekera? Nga lwaki tebagamulekera? Ye ne bagamulekera mpozi nga siba amasannyalaze. Baabo bawalampye abasajja b'amasannyalaze g'ozannya nabo. Wuuwi, tuli ku ntandikwa ey'akatabo ekyoto kikutte omuliro. Mbayiwa mu ssabo. Y'essuula eddako ya 15 mbayiwa mu ssabo. Oba nako tukongereko. Mbayiwa mu ssabo. Kale abanyenye ndeku munyenye mbayiwa ali mu ssabo. Mbayiwa ali mu ssabo. Ssuula ya 15. Kale tugenda katandika nako bakawulirize. Bakayita mbayiwa w'ekibuga akutuusiddwako ssentebe w'oluwombo lw'olulimi Sekandika Kembo Juma yeddira Njovu nassaako omukono Dokita Bike Baligeyankoona Balamaga akasomera abantu mukyala Nansubuga Betty n'abakyala w'olulimi bw'atyo n'asonsekamu Nkokonkulu nga yensonga ovula wino nayo neekutuusibwako nzaagisoma kamwa koogera owamwe ddala atagenda kuzuulwa mu balala abalaajanira ebyokunywa y'abasomera obutabo n'assaako omukono Dokita Kaddu. Bino bye biruma abayaaye kale bibalume. Wamma okola akatabo kano mpulira lawino jangu nkubuulire gwandi okumpi akatabo mpulira nkatidde oba kali mu Salambwa ndaba tekaggwa. Mbayiwa wuuyo atuuse ne mu ssabo. Aneyongera okubeera nga mbategeeza n'okubeera nga mbakoola obanga ddala mu butuufu olabira ddala omulimu guno gwetaaga obuvujjirizi bwammwe. Kyekisooka ekintu ekikwatagana n'eddata tumwetaaga, ekikwatagana n'ebyokunywa tubyetaaga. Situjja kulema kweyogerako munnange kubanga ekituufu kiri nti bwe twakatuulidde wano ku kyoto abeewaffe ewaka beebase ne bazuukuka. Taata w'abaana leero tadde maama sijja kudda. Wamma mukkirize wamma mbere nga mbagamba nti beera n'omwoyo ogulumirirwa eggwanga lyo. Twetaaga ebitabo era tuli mu kaweefube w'okubeera nga tukuŋŋaanya ebitabo eby'edda byonna tujja kubisoma. Twetaaga okubeera nga tusiga mu bantu baffe okumanya. Twetaaga okubeera nga tutunuulira emirembe egigenda okuddawo egy'abaana asigalawo nga ffe tuvuddewo. Ekibayisa abaana ntera okukyogera nti abaana asigalawo nga ffe tuvuddewo kye kibayisa abaana. Beetaaga okubeera nga bateekebwa, beetaaga okubeera nga basomesebwa, beetaaga okubeera nga bagunjulwa. Naye tolina ngeri yonna gy'ogenda gunjula mwana ng'ate mwenkanya obwongo. Kitegeeza ki? Amagezi agasinga gonna gakwekeddwa mu bitabo. Nkiddamu, amagezi agasinga gonna gakwekeddwa mu bitabo. Kyova olaba nti nze neewaddeyo oba bya lukyoli oba bya luzungu kasita bibba nti birimu okuyiga nteeka okubibasomera. Tweyongera okubeera nga tulwanagana n'okubeera nga tubbula olulimi lwaffe. Tolina muntu gw'ogenda kusanga ng'alina mutima ng'ogwange.
ogulumirirwa eggwanga lyo, ogulumirirwa eggwanga lyo, lino ggwanga lyange eggwanga lyo. Kitegeeza ki? Bwe mbanga neewaayo okubeera nga mbakulembera, buli omu aleete kaalina, tubeere nga tuyimirizaawo emisomo egyo. Ky'oba otuteereddeko kyonna, ndi mukakafu nti kijja tuyamba okulaba nti tweyongera okubeera nga tutambula, tutambuza, tutumbula, tulwana n'okubeera nga tubateekerateekera, okubeera nga tweyongera okubeera nga twenyumiriza mu lulimi lwaffe. Mukkirize tubeere nga tutandika ekitundu ekyo17. Leero tuteeka okkagira 773 ate 27 enamba yange njiddamu eya 0773 27 61 ate 27 ekitundu ekiddako.